waliwo emmotoka empya ezigenda okutandika okuwamba abantu nga si za drone zino trimming ezatuuse. Bino bitiisa. Muwanga Kivumbi omubaka amanyiddwa nga Lutamaguzi okuwambibwa General Museveni kakati byongedde okutiisa. Zambaali Bulasio Mukasa akola ku NBS ebibye nansana nabyo biralamu. Kakati amawulire mangi ekiri mu Amerika kitokota butokosi kifumba mutuku. Omuntu abadde atta bannayuganda finally amaze n'azuuka. Ogenda biwulira lunaku lwaleero. Kansooke nsumulule bwe nti katono nnyo ate nkomewo. Tesobola kutukwata onkwata ngani ebyo bye bagamba nti no tisimanyi muddemu mu byogereko atukwate ajja atukwate weetuli. Nze sisobola kudduka ggwanga laffe ate n'ekira kye twagala okubagamba Uganda is not a property of Mr. Museveni. Uganda si kya buntu kya Museveni. Museveni mu bbaluwa eno ku mukolo gw'okusatu yalabudde nti singa ababaka bano tebeddako bakukwatibwa bavunaanibwe mu mbuga z'amateeka. Museveni ayina okutya nti ekintu kye yafumba ku muluno kimudibiddeko kidibye biba byennyanja bimaze okududa. But tebiduze budduzi yebadde enkola y'ebbanga lyonna. Yatandika dda n'atugamba nti alina program bagiyita PIP. Asobola otunnyonnyola PIP yakomawa. Mwami Museveni si agaba olukusa lw'okwogera era talinayo gwasobola kuziba. Kati nno tumaze okubeera nga tusumulula olunaku olwaleero bingi byogenda okuwulira ampuliriza ebyewunyisa nga bifa mu ggwanga Uganda. Nkugambye nti mu Amerika nayo kifumba mutuku ebintu birungi si birungi miliyoni 17 ampuliriza ogenda kwewuunya ensi. Kaakati nno onaku olwaleero JS Wamala ebigambo alina bwabiraba naye nga sinaba kubeera nga nkutuuseeyo nkugambye nti ebintu birungi si birungi wali maje aga UPDF. Ekibiina eky'amawanga amagatte ekya UN kyamaze dda okubeera nga kikakasa ebigambo ebitiisa ku bannayuganda b'amaje abali mu ggwanga erya Congo byonna ogenda biwulira. Nkugambye nti saagala olwewo kubeera nga otegeera ensonga zino wabula sijja kulandagga ngenda kubeera nga nsooka okutumira ku mukwano gwange Ashrafu oyo atuwuliriza ennyo. Ashrafu ali mu ggwanga lya Uganda mu kibuga Masaka. Kansumulule bwe nti ntandike ate nkomewo. Tetuli basonyiwa Museveni na gavumenti y'amazima gennyini.
mali kiribeta tuligere ngiru balali bamu JS Wamala webala nnyo Mr. JS Wamala obubaka buno tujja kuwangula bwe tulemerako tusobola okuwangula kati buli munnayuganda wenna gy'oli tobaamu kutya tobaamu kuzikiza tulemereko tugenda kubeera nga tuwangula kaakati ebyampuuga Masaka byongedde okumuzaalira ebitukula makayi byazaalira ku nsiko era ffenna bulijjo twogera nti okulya ennyingi si kwe kuggwa amaddu kaakati mpuuga byongera okumwonoonekera buli lunaku olukya ku nsi kuno kaakati nno bino ogenda bbira bw'obiwulire ampuliza mpuuga amaze okubeera nga arankingibwa ng'abantu abakyasinza okukola likodi okulya mu lulime n'okulya mu luzise nkugambye nti olwaliro amawulire mangi gogenda okulya wabula nga sinakutuuseeyo omulongo wase omuluutansozi ennamba ye yesembya 910 yona amala ebizibu bya bannayuganda ebya buli kkala abaami n'abakyala abato n'abakulu eby'ensimbi eby'emikisa olina ebisiraani kubira omulongo wase omuluutansozi ajja kubeera ng'akuzza mu mbeera nawe oyagaleko nga bannayuganda ne bwoba oli bulaaya kakati mu mbeera ye mu junior enoza Ibunirani Junior School somero lyegulidde erinnya mu kuyamba bannayuganda naddala abo abali ebulaaya kaakati essomero lino likuyamba okusigaza abaana bo okumala emyaka oba 2 oba 3 oba 5 ng'osazewo paka lw'olidda bano babeera nabo mu sitaamu nga basoma ne muhoide babeera nabo ate ku bbeeyi ey'ensoko buseko ne basale bazigaba bagezeeko bali awo maya ebisigadde balekere kati wulira amawulire nako olwaliro gamaze okubeera nga gafuluma era nga gasasanidde ensi yonna nti mpuuga amaze okubeera nga akola likodi ng'omu ku bannayuganda abakatuliki abakyasoose kukola ebyafaayo ku muntu afudde nga talina mulambo gwe biibino Oweekitiibwa Masias Mpuuga y'omupaatiri eyasoose okulembera okuziika omuyisiraamu ono teyakomye okwo n'aleeta ne gospel music artist ayimbe ku mukolo gw'okuwerekera omuyisiraamu ekyokubiri Mpuuga y'oweekitiibwa yasoose mu byafaayo okutegeka olumba awatali mulambo ekyebuuzibwa ebimuli ebyaleetebwa abakungubazi abapangise ku olwo baabiteekawa kubanga bano baalemererwa okufuna omulambo ekyokusatu Mpuuga yasoose mu byafaayo okutegeka omukolo gwa gavumenti ng'ate wa opozitioni Masias Mpuuga ye munnayuganda yasooka okwewa akasiimo nga tanatandika kukola mu bufunze yasooka kwesasula nga n'omulimu ogwamuwe batanagukola era ono yagenda okukomenkereza nga bannayuganda bamubatiza erinnya epya Mpuuga 5 ekyokutaano Mpuuga anajjukirwa ng'omuganda eyasooka okutegeka amaziika wabula omulambo n'abakungubazi ne bagaana okulabikako mu Lungereza Mpuuga is the first Muganda to organize the flopped burial n'omulambo tegwajja akasemba Mpuuga ye museze yasookera ddala mu byafaayo okwagala okubba omulambo misana tukunga ensi yonna eraba nga yeeyambisa abakuuma ddembe kale nno Mpuuga ow'ebitaano ng'akyagenda mu maaso n'okukola likodi enkambwe zino zonna ampuliriza nga linnya bbi jjukira nti ono yasooka n'akola erinnya eddungi ennyo abantu ne balowooza nti tufunye omuntu tufunye golodi tufunye zaabo wabula erinnya n'alibatika mu ttaka kaakati byonna bye yakolera ebbanga byafa mu kaseera mpawo kaaga jjukira nti ono n'olunaku olubuvuddeko olwajjo yajjiddwa kuba deputy president obwa Buganda obwa NUP kaakati musajja wattu asigadde awo nga mulekwa takyalina kifo kyonna kya muzinzi kubanga ne NUP bagamba nti mu parliament ono bamugobaddanga commissioner era aliyo kululwe takiikirira NUP oba opposition okusinziira ku bigenda maaso ono okuva yabba ensimbi ez'abannayuganda miliyoni 5 kaakati nno abaka bangi aba NUP abagenda maaso n'okusala eddiiro ne begatta ku NRM oba ne balya mu lulime ne mu luzise era nga ffenna tuzze tubalaba kaakati bano ebigambo byongedde okubeera nga bibonoonekera ow'Ennansana municipality amanyiddwa nga Wakayima naye ebigambo birungi si birungi atuye na zikala kaakati nno omusajja amanyiddwa nga Zambaali Bulasio Mukasa ono akola ku NBS era nga asooka n'aba ng'akola ku BBS eya Buganda ono mbu NUP
emutunuliza eriiso George era bakyamwekenneenya bandimuleeta Nansana municipality akiikirire aliyo kati olunaku olwaleero. Wabula saagala weerabire bannamawulire bangi abazze nga bava ku mativi ag'enjawulo naye nga bano baatulya mudda olukwe. Mwenna mujjukira omukyala Joyce Baagala yali akola ku NBS TV bwe yajja ne yeesimbawo Emitiana nga Omani MP yatulyamu olukwe era y'omu ku baagira omubbi Mathias Mpuuga n'okusula ekibiina kyaffe ekya NUP. Kaakati n'omusajja ono Zambaali Bulasio Mukasa naye akola ku TV kaakati nno mbwe ayagala kujja kwesimbawo ku kaadi ya NUP Nansana. Era ne Kazibwe Bashiri yakolako ku NBS bwe namujjukira. Kaakati ono y'omu ku baali mu bannayuganda olukwe era olwamulonda yatandikira okuvuma Kyagulanyi ne NUP kosa enkyukakyuka. Kaakati ekibuuzo kiri nti omusajja ono Zambaali Bulasio Mukasa taafaanaganeko nga banne abavudde ku NBS era nga NBS tugimanyi yemu ku TV ezikuba NUP ezaagala pulezidenti yaffe TV ezaagala NRM kubanga nannyini waayo wa NRM ye nnyini awedde emirimu muwala w'omukungu ataliiko kubuuza. Kaakati n'ebigambo ampuliriza mbikulekedde. Zambaali Bulasio Mukasa ebigambo bino gw'ombuyogerako ki kubanga nze mmaze okutera ku sowaani gw'onambuulira ekigenda mu maaso. Ensonda ezeesigika okuva mu kibiina ekya NUP zongera okulaga nti bannakibiina kino n'okusinga abakulembeze baakyo tebatudde bagezaako okukuba ttooki mu buli constituency twolekera 2026 buli constituency tetulina genda maaso nolabika nti tusuula tulina okuyiiya nga bukyali bagenza okutunatuna nti ne batunula ne bakuba ttooki ennene mu constituency ey'e Nansana awali be bamenyedde amayomba. Njagala okutegeeza nga tugezeko munda mu kibiina ekya NUP tutegedde nti waliwo move eri mu kukolebwa abakulu mu kibiina. Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agezaako okwongera okunyweza 2026 wuno nti ateekateeka okusikayo munnamawulire gwe bayita Zambaali Bulasio Mukasa nti obaolyawo NUP yandibadde yagala okumuleeta Nansana municipality ewali wa Kayima Musoke naye wa Nansana municipality. Bagamba nti yes kiyo ekiba kitukolera. Yadde ng'ono ava mu kitundu eky'Nakaseke ey'Amaserengeta gye bamuzaala obaolyawo gyandibadde agenda maaso n'okuba nti yeesimba nti naye ekibiina kya NUP tekyandibadde mabega tekyandiyagadde kubeera mabega wakuwagira muntu yenna ayinza okuvuganya Honorable Lutamaguzi Ssemakula. Yadde nti munnakibiina kya DP naye y'omu ku basinga okukkiririza mu Kyagulanyi era y'omu ku basinga omukubira ekikopo buli wafuna omukisa. Kaakati nti engeri gyekiri nti Nakaseke y'Amaserengeta omukulu gwe bayita Lutamaguzi akyayinza okuba yeetaaga yadde nga Zambaali gy'ava bagamba nti katu asuula Nansana lwaki tetumuteekaanewa asuula Nansana. Kati ekiriwo nti NUP ebibalabalamu ebigattagatta erabe engeri gyegenda okujja tiketi ku Wakayima Musoke bagikwase Zambaali Bulasio Mukasa munnamawulire. Tijjukira ekibiina kya NUP ne principal yennyini abadde nnyo wakati mu kugenda maaso n'okuba nti awa bannamawulire omukisa already abalina erinnya ku batandikira najalaga nti mujje mbongereko umeme mbongereko amasannyalaze mugende nga bwe yakikola ku Honorable Alhaji Kazibwe Bashiri Mbaziira ne Honorable Joyce Baagala abaali bannamawulire. Akati nti ayagala kuleetayoko munnamawulire omulala nti munda mu kibiina bakiraba nti singa okusinziira ku popularity ey'omubaka yaliyo w'ekibiina kya NUP bagamba nti omu ku babaka abatakoze bulungi era bandyagadde ono mangu okumuyiyiza nti singa ekibiina kya NUP kiroba kiyinza okufiirwa constituency eno singa wajjayo omuntu ali serious na bwekityo Wakayima Musoke nti essaawa yonna kati amawulire galaga nti enkolagana wakati wa Zambaali n'omubaka Betty Nambooze weeri era nti ayinza okuba y'omu kubamu genda maaso n'okuba nti bamubalira yeesogge NUP ayambala akakofiira afune ku mmeme owa Kyagulanyi agende Nansana municipality. Jjukira nti ekibiina kya NUP side ey'emukono babadde era bakyagenda maaso n'okuba nti babala Kyagulanyi Robert Ssentamu ayagala okusigaza Honorable Betty Nambooze nti naye ekibiina kyandigenda maaso n'okuba. Kaakati nno Zambaali Bulasio Mukasa nkugambye yasooka kola ku BBS Telefayina nga TV eno ye TV mu Uganda eyasooka okuwa order obutaddamu kukyaza President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo
n'ababaka bonna abalina omuzinzi era abakkiriza ennyo mu mwami Kyagulanyi ku TV yaabwe era nga ne Rutamaguzi owa DP mwenna mukimanyi ono ku BBS yali alinako program ne baluwa musana naye bafundikira bamugobyeko okwolereza ennyo NUP n'okubeera ng'ono alemera ku mazima n'ensonga Muwaiswa Mufumbiro deputy spokesperson owa NUP naye yagobwa dda ku BBC eya Buganda kakati nno bano ono gambye nti Zambali gye yava n'agenda ku NBS ya mukungu omu era ng'ono awagira NRM era nga naye wa NRM nga ne mu kintu mwali nnyo era TV eno yemu ku TV ezikuba ennyo emirimu gyonna egy'enkyukakyuka kakati omwami ono kwakola wabula yavuddeyo ne yeeyagaliza ekifo kye Nansana municipality era nga amawulire ag'omunda galaga nti ono mbu bamutunulire ne liiso George balabe wabula nkugambye Kazibwe Bashiri yakolako wano ku TV eno ono kwakola y'omu ku baasooka okutulyamu olukwe Joyce baagala ntwatwa y'omu ku baali bakola ku TV eno era y'omu ku batulyamu olukwe kaakati mwenna mumanyi ampuliriza nti TV eno weeri NBS yes ne NUP tebakwatagana omusajja amanyiddwa nga Makona simanyi Makona ono munnamawulire akola ku NBS mwalaba nga bamutwala entatinda wali ku offices eza NUP ku lunaku olw'okungubagira mukwano gwaffe comrade omugenzi Muhammad Segirinya era ono y'omu ku bakola amawulire agateagalya ddala NUP kakati nno ebyo mbibalekedde omusajja ono mu komenti gw'ogamba y'omu ku banaasooka otukolera obulungi oba naye yandifaanaganako banne abavudde ku TV eyo ne bajjanga batulyamu olukwe kaakati nno nakunyonyodde nti gye buvuddeko bannayuganda bangi naddala abo abayikudda oluvuganya gavumenti oba oludda olunyigirizibwa bazze bawambibwa era mu mpamba ey'okubuzibwawo nga n'abalala n'egye buli eno tebaddanga mukubako kya mulubale okuva le bawambibwa nga bangi tubalabye bazze bawambibwa ate ne batulugunyizibwa era ne batusibwako obuvune era nga balala bangi n'okufa bangi bazze bafa olwa regimu eno kaakati nno mukwano gwange atugoberera wulira amawulire gagano amalala gamaze okubeera nga gafuluma ag'entiisa agawunyisa nga gatiisa waliwo emmotoka empya ezimaze okubeera nga zituusibwa ezigenda okukola mu kuwamba n'okubuzaawo bannayuganda emisana tteke wuliriza ebigambo emmotoka zino zimanyiddwa nga ogenda zirwa trimming iziti trimming kakati eby'emmotoka nange sibimanyi nnyo wabula nga zigenda kudda mu kifo ekya drone jukira nti drone abantu badde batandise okubeera nga bazimastalinga era nga bamanya nti olengera drone bweti ne bweti otandika okugyekengera n'ogyekeka n'ogyewala oba oliawo oluusi n'osimattuka kati amawulire galaga nti okuva bannayuganda ne batandise okubeera nga basala olukujjukujju amagezi agawakayima abasajja balese emmotoka ebikumi n'ebikumi nga za kika kya trimming iziti trimming sooka oli ebigambo bino ogenda kwewuunya nti omusajja akolerera mu kifo ky'okukulaakulanya ensi yaffe wabula akolerera kubeera nga yeenywereza mu buyinza ne mu ntebe ng'akola ate ebyo ebinyigiriza n'okulumya bannayuganda si gye baabikolera si bwe nabagamba kati bali mu kutendekebwa assassination okutemulira ku piki nga tavuddeeko babatendekera mu Kidepo National Game Park kiwayi kya SFC eyo nvuddeyo emmotoka za drone zibadde zimanyiddwa nnyo mu kuwamba abantu olw'okuba zaakola nnyo luli ne ziyatiikirira nnyo bazigyewo ku siini emmotoka eziyingidde ezigenda okukola ogw'okuwamba abantu zavudde mu ggwanga waliwo investor omukyala okuva e Somalia ye yazibawadde omukyala ono akolagana nnyo ne Museveni ne Sali Musale mu nsonga z'ebyensimbi era be bamu ku babenzaawo UPDF mu ggwanga lya Somalia mukyala mugagga nnyo ye investor waabwe Somalia mukyala ya basapurayinga abasapurayinze emmotoka zitandise okuyingira zigenda kuba nnyingi nnyo emmotoka zino baziyita Harrier new trimming nze simanyi bya mmotoka drone tezigenda kuddamu kuwamba abantu bagenda kukozesa Harrier baziyita Harrier new trimming nze sizimanyi ekiri ku Mpoma satellite Mpoma tenjokesangako Harrier new simanyi waliwo simanyi Harrier Kawundo simanyi Harrier biki eno new model Harrier
ow'eryantonde nkutumidde banneyimu ab'eryantonde Rumama gyali oba yafa banne nno mukuume Rumama tafa. So hali ya new trimming zezigenda okukola nga drone munagenda okuzizuula nga kyezibakoze ati mwagala kugenda mu kalulu ako ke kalulu kazibwe. Kakati nno ffe twasalawo ogwaffe okubeera nga buli kyetulengedde buli kyetuwulidde naffe tukikwata ne tukyongerayo nga tetuvuma nga tetuwemula era nga tetuweebuula yadde okulengeza omuntu n'omu ku mukutu gwaffe kubanga tulina okubeera professional wabula amawulire tugakuwanga bwe gali oba ganyiiza oba gasanyusa ffe twasalawo tugakuwe kubanga gwe mulimu gwaffe. Kaakati nno ebigambo omaze okubeera ng'obiwulira bitandika ng'ebyokusaaga wabula gye bifundikirira ng'amaziga gatandise okubeera nga gayiika mu bannayuganda agajjulujjulu oba oliawo ebiseera ebisinga gano nga tegakoma na kkoma. Kaakati nno byewe nange okyagenda mu maaso n'okubitegeera n'okubiwulira n'okubikugamba nakugambye ampuliriza nti waliwo omusajja abatatugumbula bannayuganda katusooke tuve wano mbikuwa obitegeere. Abazadde kambanjulire Ibn Ryan Junior School somero lya Dana Boarding ate nga ly'abawala n'abalenzi liri ku musingi gwa Buyisiraamu wabula nga baaniriza enzikiriza zonna balina abasomesa abatendeke abaabangulwa okulera wamu n'okusomesa abaana balina school van ezireeta abaana abava ewaka ate nga balina ebisulo ebiyoyofo ebibiyonjo okukamala gattako ne bametron abamanyi okulabirira abaana basomesa ebintu eby'enjawulo omuli okuwuga okusamba omupiira okusuna ennanga okusuna gita ate nga n'aba scout tebabeera biddeyo. Bano basangibwa wali Mayabukomi kilomita 14 okuva ku luguudo lw'e Kampala okudda e Masaka ate nga registration agenda mu maaso. Abeetaaze bakubire ku nnamba zaabwe z'essimu 0782 79 49 oba 0704 25 oba 0774 25 beboka abajja okubangula omwana wo. Kaakati nno essomero Ibn Ryan Junior School nkugambye nti bettanire togenda kwejjusa naddala gwali ebweru wa Uganda. Leke okulekera abaana abantu ab'enganda abantu batulugunya abaana abantu baliisa abaana empita mbi abantu batonyeza abaana obuveera abantu basuza abaana enjala n'osindika essente buli mwezi naye nga abaana abo ogenda okukoma nga bonna bakovvu nga balinga abatalya. Kakati nno abaana bakwase Ibn Ryan Junior School gwe bagambe koodi emu nti EKTV yetugambye nti byonna bino obikola mutwala abaana mu ttaamu yonna ne mubasigaza ne mu holiday nga mubalabirira nga abazadde baabwe. Kino kituufu kisoboka oba tekisoboka? Kati ebisigadde ojja kujja ngo neebaza nega nti omulongo wase omuluuta nsozi nga bulijjo siryerabira kikugamba kino yajja bannayuganda bangi mu ndulundu y'ebizibu era omusajja ono mukama yamutuwanga birabo oba nga kirabo era abantu bangi bakuba amasimu okumwebaza olw'ebyo byabakoledde ebyewunyisa ebyamagero. Kaakati nno mugezeeko bw'oba oli Bulaya naawe mugezeeko yadde oli ku WhatsApp mugezeeko kubanga byombi abirina WhatsApp call WhatsApp messages direct call byonna ajja kukwata akuwonya obulumi bw'oyitamu ampuliriza. Kaakati mu ggwanga eri Amerika nga bwe nagambye kisa kinegula kifumba mutuku amaziga gatandise dda obunkenke n'okulaajana olw'omukutu ogwa TikTok. Amawulire gamaze okubeera nga gafuluma nga gakakasiddwa. Ekkooti enkulu mu ggwanga eri Amerika yamaze dda okukolera TikTok mu nsi eno eya Amerika. Jjukira nti Amerika y'ensi etayagala kubeera nga esingibwa. Jjukira nti Amerika yebadde n'emikutu egisinga okuba emingi egyamugatta abantu simanyize X simanyize Facebook simanyize akinazaani. Kaakati zino zonna omusajja omuchina bwe yakola TikTok nazishatinga down era abasajja b'Amerika basalawo ne bagamba omusajja ono tuguze TikTok ebere ya Amerika. Abasajja ne bagamba tetujja kugibaguza TikTok yaffe oba mwagala tubaguzaako shares naye sigalenga yaffe ffe abachina tetujja kugiguza Amerika. Kati Amerika emaze okubeera nga ennugu egikwata ennugu neekulira ddala ne basalawo ne bagamba tugiweze. Bambi abali mu Amerika mwenna bannayuganda mbasasiddeko nnyo ku nsonga eno olw'okubanga TikTok ekkooti enkulu yamaze dda okkonamu nti ewerebwe olw'ensonga ez'enjawulo zesinza kukumenyera kubanga nnyingi nnyo ogenda kubeera ng'oziwulira naye ng'ekisinga obukulu nze ŋŋanze kye nafunyemu Amerika teyagala kugisinga. Kaakati emikutu gyayo gino emikwanira wala gi Facebook simanyiza ani zibadde zaagwa dda nga tezikyakola. Abasajja nga baazimalawo dda baazimalamu amaanyi kwe kusala okukola TikTok mu ggwanga eri Amerika. Era okutandika ne ku Sunday eno mu Amerika
aina TikTok wenna bagenda kubeera nga mukwano gwange tokyasobola kubeera nga ogifuna mpaka president ompya Trump bw'anaalayira, kubanga ono yagamba bw'anaalayira ayinza okugizzaako. naye jjukira nti mu Amerika amateeka gasigala nga gakola ne president bingi byasobola okulemererwa okukola nga kkooti eragidde, ng'ekkooti esazeewo, kubanga eno buli kitongole kyetongodde era kyetengeredde. Kaakati ebigambo bye bino, ampuliza katubasabire abali mu Amerika bwe bana bajjako TikTok temufaayo. Omukutu gwaffe ogwa AKTV Media Uganda weeguli, tujja kubeera nga ensonga zino zonna tuzibatuusangako buli lunaku, kubanga naffe twagweyama ze mbadde mufuna ku TikTok eze Uganda bwe mbadde mukyasobola zifuna tujja kuzibawanga wano ku YouTube mubeere nga muzifuna butereevu nnyo. Miliyoni 17 ez'abannansi b'eggwanga ereetibwa erya United States of America balindiridde olunaku lugenda kubeererwa Sunday kasazi nankoona essaawa 6 omukutu oguyitibwa TikTok gunaaba gugenda maaso n'okuggyibwako wonna okwetoloola eggwanga ereetibwa erya America. Kaakati kye bagenda okuwulira teebereza munnayuganda mpuliriza naddala gwakozesa ennyo omukutu gwa TikTok. Teeberezaamu akaseera nga TikTok teriiwo. Singa bukya olunaku olw'enkya Jeno Museveni wano n'agamba nti mbaggyeko TikTok. Teebereza nga teriiko. Teebereza omukutu ogwo nga teguliiwo. Omukutu ogumalako abantu stress. Omukutu oguliko buli kimu. Teebereza nga teguliiwo akaseera kano. Obulamu butambula naye kati kino kiyinza okuba kyekyolekedde Abamerika. Miliyoni 17 bali mu maziga essaawa yonna omukutu gugenda, Amerika egwenda gubaaninga. TikTok Amerika egamba enough is enough, mutuviire. Ataddeko kuleera omuntu wa bulijjo. Enjogezaganya zonna ezibadde zigenda maaso wakati w'eggwanga ery'ettibwa erya China n'abasajja bayitibwa Abamerika ab'obuyinza zirabika okuba nga zonna tezivuddeemu kalungi enteekateeka ezibadde mu kooti okulaba nga balemesa obuyinza mu Amerika okuggyako omukutu ogwetibwa TikTok byonna birabika okuba nga tebiyambye. Essaawa yonna TikTok bagenda okugigoba mu Amerika, naye ng'ate balina essuubi nti omukulembeze ow'eggwanga ery'ettibwa erya Amerika omujja Donald Trump agenda kuleera jjukira ku lunaku lwa Manda ayingira entebe. Kaakati bagamba nti bw'anaayingira tomanya TikTok. Akaseera kano ngenda kutwala mu America of course nkubuulire, naye TikTok eno efuuse the most popular social media okwetoloola ensi yonna. TikTok esibuka munda mu ggwanga ery'ettibwa erya China. Y'abasajja ba China be bagireeta parent company bagiyita ByteDance yegenda maaso n'okulabika nti yaleeta TikTok ono. Ampuliriza oyinza okuba osinzira ku TikTok kakati okuwulira bino oba kale ng'onaabiwulira edda. TikTok Abamerika balina ensonga ze basinziddeko eziwerako, ezimu za security. Bagamba nti ezimu za security kubanga bagamba nti omukutu guno gwetibwa TikTok app ako ke bayita TikTok oba social media gye bayita TikTok nti kakuŋŋaanya usage information yonna ne kagikuŋŋaanya ne kagitwala eri China. Ampuliriza gwali ku TikTok Amerika bino yabitugamba nti TikTok erina obusobozi okuŋŋaanya usage information yonna ne bagitwala China ne bagiraba. Bagamba nti erina obusobozi okuŋŋaanya IP addresses zonna nga tomanyi, nekuŋŋaanya ebikwata ku essimu, layini y'essimu gy'okozesezza nga basobola okugirondoola, basobola okusoma messages zo n'okwingira mu applications endala nga basinziira ku mobile carrier yo gy'okozesezza essimu. TikTok kati Amerika kiro bakitya nnyo. Ekirala bagamba nti abasajja bagizimba Abachina nti erimu unique device identifiers. Bategeera nti ono ali ku simu bweti kikabwe ekiti ne bwekiti. Ekya Amerika teyagala kukiwulira unique device identifiers. Amerika naga erimu kibayita keystroke patterns. Esobola okulocatinga data kibayita location data oba data location n'ebirala bingi. Era nti olw'okuba nti akantu kano baakakola nga kalimu olwambega
akakutu ako kemwagala ennyo ke bayita TikTok bagamba nti kasobola bulungi nnyo abachina eri gye bali nti basobola bulungi nnyo okumanya nyini simu oba nyini akaunti ya TikTok biki byayagala kati bakubuuza nti goloza babitegeera bati ogenda okulaba nga bye bakuleetedde era byebyo byoyagala byebyo nga byoyagala byebyo bye bakusembereza kati bagamba nti TikTok can share data with its corporate group nebiza eri ByteDance mama waayo oba parent company kakati atuliriza nga tuze munda mu ggwanga lya America ebyo bitegedde ekiriwo munda mu ggwanga litibwe lya America yadde nga abasajja ba America babayingiza mu kuba nti kino bakikola lwa nnugu katugambe ennugu nti bakikola lwa butayagala mukutu mulala gwonna kubayitako kubanga bandisuubidde egyabwe egisibuka ewaabwe Facebook n'emirala okubeera ku ntikko nti bayinza okuba batidde competition gye babaddemu n'abasajja bayitibwa abakyalina okumala ebbanga naye okusinga bo batunuulya security ey'eggwanga lyabwe nga bagamba nti omukyayina ajja kubabega omukyayina ajja kukozesa omukutu guno abateeke ku ttaka okusooka waliwo ultimatum yateekebwawo omwezi gwali gwakuna pulezidenti w'eggwanga lya America Joseph Robinette Biden Jr. yagenda maaso n'okulabika nti ateeka omukono ku tteeka etteeka eryo nga ligendereddwamu to protect Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act PAFACA. Biden omanyi byonna babikoze nga basinzira mu mateeka. Biden mu mwezi ogwokuna omwaka ogwedde yateeka omukono ku tteeka eritibwa PAFACA. Abamerika baaliise etteeka lino protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications nti okuuma Abamerika okuva mu ku applications ezikozesebwa ku simu ne ku kompyuta okulaba nga tezisobola kulabika nti obulewo zinyigiriza Abamerika mu ngeri emu zibega Abamerika mu ngeri emu bendala etteeka eryo baliteekako omukono era nga lirina okugenda maaso n'okuweera omukutu guno oguyitibwa TikTok. Abamerika milioni 17 Amerika egamba twagala kubataasa busajja bubabega obusajja bubabega naye ejjukira nti keesi eno eri before the Supreme Court. TikTok yateekayo okukyalenjinga nga bagamba nti baani eno egenda maaso n'okulabika nti eviolatinga freedom of speech y'Abamerika. Kakati boko basinzidde mu kooti aba TikTok baliyo nga bagamba nti baani eno egenda okuteekebwawo freedom of speech y'Omumerika ejja kuba erinnyiriddwa naye ate ye Amerika egamba nti kino kya security freedom of speech tesobola kujja before security. Kakati kirabika okubanga ne mu Supreme Court emikisa mitono nnyo TikTok ono okulabika nti asimattuka. Kakati mbagambye nti over 170 million users bagenda kulabika nti bajja kuba affected. Kati ekibuzo kiri nti bagenda kuzijjamu simu bagenda kuba bazijjamu mu simu. Akati tutegedde nti ekiriwo singa diiru esinga baani negenda maaso n'okubeera effected okutandika olunaku olw'Essande kitegeeza nti teke companies ez'abasajja bayitibwa Abamerika zigenda kuba prohibited from hosting, distributing, maintaining or updating the app. Twagenda okuddamu kukiraba mu Amerika nga teke companies ezo za mu Amerika zonna nga tokkirizibwa kubeera na TikTok okugimaintaininga oba okugi-updatinga. Kakati kitegeeza nti bannansi b'eggwanga lya Amerika TikTok eno bagenda kuba bagisigaza mu masimu gaabwe. Emilioni 17 abagikozesa ejja kuba esigala ku masimu n'abagikozesa ku zi computers. Naye olw'okuba nti kigenda kuba tekikyasoboka kugi-updatinga olwo kitegeeza nti user yenna nga tosobola kuka-updatinga ka app ako kitegeeza nti katuuka ekiseera nga tekakyakula ne kaviirako ddala. Kitegeeza nti tekagenda kuvaawo mulundi gumu mu ggwanga lya Amerika akakodyo ke bakoze nti teke companies tezikkirizibwa kuddamu kujja updatinga. Okitegeera nti buli woonanyiga nga updatinga tekisoboka ng'ovaako bive mpola mpola Abamerika bonna bave ku mukutu oguyitibwa TikTok. Kakati abalala banagezako okwakisesinga TikTok okunaku atuliriza olw'Essande bagenda kuba babadirectinga nti ku website ebalaga lwaki TikTok bagimenyeewo oba lwaki bagijjeewo lwaki bagidisablinze
abanageza kujja accessinga nga babalaga ekyo website ng'ekunyonnyola ensonga lwaki bakikoze bwe batyo naye ampuliriza Donald Trump ono ajja mu ntebe ya America asuubiddwa ebintu okubikyusaamu mu ngeri emu oba endala kati amuleegalaga nti ate biyinza okukyukamu bw'ajjukira nti baani ejja kuna ku lugenda kuba lwa Sunday era nti bakikoze mu ngeri ŋŋenderere Trump agenda okuyingira entebe nga kyawedde dda agenda kubajja ng'enke eggulu limu TikTok baagigyewo kakati waliwo abalina essuubi nti ono ayinza okubazaako ayinza okusevinga app era omu ku bakulu abakulira omukutu ogwa TikTok okuva e China ekyewunyisa in fact ye CEO owa TikTok omuchina gwe bayita Shou Cheu agenda kubeerawo nga Trump alayira ku Monday kati tetumanyi Donald Trump ono ate lwaki bayise akulira TikTok mu ggwanga lya China gwe bayita Shou Cheu bamugambye nti Shou Cheu jangu tulabe agenda kubawo Trump ng'alayira lunaku atuliriza olwa Monday kati bagamba nti waliwo essuubi olaba bayise CE ajja abeewo tomanya kati bwebitambula naye nga America yagenda kusinza mu tteeka lye baayisa eriyitibwa pafaka bagamba baga kuprotectinga atuliriza eggwanga lya America Congress yagenda maaso nukweka nti atuliriza eyise etteeka lino ng'egamba nti Abamerika abawerako bagenda maaso n'okubeera spied on by Chinese Abachina babega eggwanga lyabwe babega Abamerika babega abakulu mu ggwanga lya America bakola okubega naddala obaolyawo ku bantu ab'enkizo munda mu ggwanga eryitibwa erya America kakati nti waliwo n'enteekateeka America ng'agamba aba bite dance nga bagamba nti mukkirize tugigule fe tugiddukanye aba TikTok ne bagamba nedda mugigule tugiddukanye era mule wiiki eno gabadde gatambudde nga gagamba nti omugagga Elon Musk abadde ateekateeka okugula TikTok y'omu America Abachina bakigaanirawo omulundi gumu tebakikkiriza bagamba nti tetwagala kugula TikTok ne bw'ebeera ya mu America tetukkiriza kati embeera bwetyo bweri bwe baagaana abasajja ne bagenda maaso n'enteekateeka baagala okuggyako omukutu guno oguyitibwa ogwa TikTok nga bwe tubirengera naye mbagambye nti waliwo essuubi nti Trump bw'ajja ku Monday engeri gye bayise CEO wa TikTok bayinza ebintu obiddamu ate obaolyawo ne bafuna essuubi okubazzaako naye nga sufa ku Sunday zinagenda okwera mukago gw'ekiro nga TikTok byebyo ampuliriza byakusaba busabi bakwano baffe mwenna abali eyo tusigale nga tukyawuliziganya wabula ampuliriza omusajja amanyiddwa nga Sharif nkutumiddeko nnyo mu Masaka City webale tugoberera kyokola kyamaanyi nnyo okusharinga mawulire gano ensi gategeere sister amanyiddwa nga Emily Amini mu ggwanga erya Switzerland nawe nkutumiddeko nnyo kussa mukwano gwange amanyiddwa nga Mari Switzerland sister wange nawe nkutumiddeko nnyo ne maama mu Switzerland nawe nkutumiddeko nnyo mukwano gwange Emily ate gwe nkutumiddemu akensusu webale nnyo gyotusako engalo omutabani naye mundabire kaakati nno wamala gwanga lya America sikwerabirangako era mukwano gwange naawe gyoli nkwagaza birungi byerere haji ne hajatiwe kussa munnaddiini waffe nammwe mbatumiddeko nnyo Mukama Katonda abawe ekisinga obulungi kakati wuuna zenga atugumula n'okutaba na Uganda finally bwina afulumye omutemu eyatugumbudde Seggirinya ali mu State House yebase mu kifo ky'okubuulira ensi obutemu bwe nangeri ki gyatemulamu abantu batuzizza mu mama wa Seggirinya ayogedde ki tata wa Seggirinya simanyi biki simanyi bazadde ba Seggirinya simanyi bano ba Mpuuga simanyi baani batukubye diversion yali eri anywa kachayi gemu ze zitambulanga bwayagala n'omulambo gwe nnyini agukozesezza nga kye bayita diversion muve ku mulamwa tuli ku nsonga ejjako Museveni awo tetuvaawo abantu tubabuulira ani yasse Seggirinya n'obubi bwe bwenkana ki abantu bategeere lutalo ki lwe tulwana nangeri ki gye tulina okuggyawo omutemu naye mujjidde obusungu mutandise obugabanyamu Museveni abateze mama wa Seggirinya mama w'omugenzi yennyini yali mu kutukuba diversion yatugamba ani agenda okwesimbawo yatugamba biki kubanga ye bamusuubizza kasente tuze ku Mpuuga ebyo Museveni bwate bwakola ebintu bye Mpuuga akyatuyamba ki Mpuuga tumulwisizza nnyo mawulire nga takyalina wadde omugaso nga takyalina wadde amakulu bisesemye talina wadde tulina okubuulira abantu na kubuulira ngeri ki gye tugenda okuva ku mutemu tugenda okwejjako omutemu
olunaku lwajjo batemudde abantu simanyi 8 babakubye masasi gwe omuntu eyebase wansi atalina wadde ekyokulwanyisa n'omugamba kyuko ntunuulire n'omukuba amasasi obujulizi buliwa mbu babadde bagenda kubba obujulizi buliwa obuyina obujulizi mubuyina muli mukutta bantu muli mukutugumbula bantu Uganda yeeyo abasajja bakutta nga balina bigendererwa birala ne bakutekako wano bigendererwa birala omuntu atawozezza musango mwategedde mutya ate abadde wadde ku crime scene mbwandi twabateeberezza babadde bagenda kubba lwaki temwalazeeyo wadde byokulwanyisa bye babadde bakutte tebiriiwo mwasse bussi bantu mwabase osegedde mwatugumbudde bantu muli wano mutuwuddisa mututaddeko ekibozi kya mama wa Segirinya kiryawo kirya fete twagala gasiya wammwe ekintu kye twagala twejjeeko tutya omutemu kubanga bwasigalako bwati akyatemula abantu bemutamanyi ngate nabo bamugasa eri famire zaabwe abantu bangi nnyo bemutamanyi Museveni batemula buli lunaku abantu abafa nga bafa lwa Museveni eyo mu diaspora abantu agenda abagabira butwa buli wakizuula nti tamuwagira butwa abantu bafa ebintu ebitategerekeka ekyo nkikubuulira kati tuvudde ku mutemu ya Segirinya batutaddemu buno bu Muhammad Nsereko buzze butandise okutuwoganira ffe tufokasinge ku bwo obusungu tubuzze ku buno bukaceere bukacica naye ng'omutemu ye Saabatemu ye wali eri ayina tufokasinge bannange tufokasinge Museveni wa Segirinya tuyina kuyiiya ngeri gye tusobola kujjako mutemu ya Segirinya yakozesa bino byonna bino ebirerya bimpuuga simanyi abedi bwanika simanyi byani ebirerya byonna Museveni yabikozesa yakozesa kati sawa zino yakozesa ne mama wa Segirinya omusajja yakafa amaze okufa ng'ogovaayo eri bwanti kati abaana tebalina kyakulya ezo concept azibawa eyaziwadde mama wa Segirinya y'empuuga yamugamba genda mu kamera ogamba abaana tebalina kyakulya ng'amulimbye nti wona mala oyogera ekyo bajja kuyiiya bakuwe ssente bakukozesa bakutidde omwana bali mu kukukozesa tetujja kukunenya nze nalabidde ddala nga entegeera si eryabwe eyimiridde eyamukadde nendabanga mukadde sijja mufokasingako entegeera ye si eryabwe eyimiridde mukazi wattu tetujja kumunenyeza tumuleke awo naye tufokasinge ku yasaani Segirinya ngeri ki gye tuyinza omujjako period